Abalabi ba Wings TV njagala okubagamba nti tuli ku program agaffe ne mukulu Sesimba Tadeo Roni director Wings Films. Ate nga njagala okubagamba nti wano ku Wings TV twagala abantu mwenna bambi abasubscribinga naffe twongera okubebaza. Mwebale nnyo mwebale ddala kye mukola kirungi nnyo. Wings TV ku mulundi guno tuli ne Paluwood Movies nga omuntu yenna ali eyo nga tonnaba kumanya Paluwood kyeki ogenda kukakasa olunaku olwaleero. Tuli wano ne ba producers ab'enjawulo okuva mu companies ezenjawulo abakukoledde filimu ennyingi ennyo okuzaama ate nga zikunyumira. Ku mulundi guno njagala obeerabireko nga buli omu ayogera ku nsonga eyayingiddewo mu katale kubanga ku mulundi guno twafunyeeyo engeri gye tugenda okutundamu filimu zaffe empya eya VOD. Kati ku mulundi guno nga tulina Airtel, waliwo aba Airtel, waliwo aba MTN, naye nga ku mulundi guno katulabe ba producer buli omu agamba ki. Nsose ne producer tata amanya gugwani Muzeibwanika nzize kuwulira mu nsi muno mu Uganda nga nebuuza omusajja ono bannamutuuka kodi tata nsanyusa okulaba kakati. Abalabi ba Wings TV tubategeezezaako ku VOD naye kati twagala okumanya baani abo abazzeewo okulaba nga tusobola okubanga akatale kaffe keeyongera okubanga kagenda mu maaso. Yes, abalabi ba TV abalabi ba films mwenna mu Uganda tubalamusizaako nnyo era nga twagala okubategeeza nti okusookera ddala mweyongera okwegatta ku nkola eya MTN kuba MTN ate ku luno egabudde ngera yakuleetedde kye bayita YoTV. YoTV ng'egenda kubanga ekuweereza films zonna. Lindako taata tutegeere bulungi nnyo. Kyogamba omuntu atali ku MTN agenda kuba tasobola kulaba filimu zaffe. Ali omuntu ku nkola zonna z'oliko network ena gy'oliko osobola okulaba filimu ezo lwakuba kubaako akasente akalala akatono ennyo akeeyongeramu. Ate tetwagala munnange mubeere nga mukosebwa nga musasula that extra penny naye bw'obanga oli ku nkola yonna endala era still oba osobola okugiraba okulaba filimu zaffe. Abalabi baffe badde basanga obuzibu nga filimu zaffe tezikola ki tezibatuuka kuba oba oliawo nga bafunako ntono nnyo ate nga nezibafunye tebazikugamba batono nnyo era abakola ki abazifuna. Naye ku mulundi guno filimu egenda kubanga esobola okusaasaana eggwanga lyonna buli muntu wonna w'oli ng'osobola okugiraba era neebaza nnyo Wings TV. Tubasaba eno enjiri mugitambuze mugibulye buli omu gwe kikwatako. Abalabi baffe abalabi ba Ugandan content Paluwood ku luno egenda kubeebagabudde ate mw'osanga buli producer asinga okuba nti yakola ebyakabi. Production houses zonna mu Uganda ate munna zikuŋŋaanira mu Paluwood. Ove ku Paluwood odde ku ki? Odde ku ki? Wings TV ku mulundi guno tuli wano n'omukulu oba mumumanyi oba mumanyi amanya ge mumulaba mu filimu ez'enjawulo nga temumanyi oba producer oba akoma ku kuzannya kwokka. Ku mulundi guno katubulireko amanya ge tweyongera okumumanya mumuyisa amanya simanyi saazi mumuyise byani. Kati ku mulundi guno katubulira amanya g'amatofu gwani taata. Amanya gange naye bagamanyi. Babulira agaddala kuba waliwo amanya ge bazze bakuyita. Agaddala nze kintu Magezi Ronald nawe olitegedde leero. Ate erya kintu mbadde sirimanyi nange eryo njitegedde erya leero kuba mbadde mmanyi Magezi Ronald. Eryo lye bayita erinnya ekigambo linnya omanyi ko kiva? Ekigambo linnya taata simanyi. Kitegeeza nina gwe nalinnyira mu bigere. Kyekigambo linnya. Ku programu eno eya VOD eya MTN gye yaleese ku YoTV gwolowooza gwenga oli producer oli muzanyi wa filimu just? Ndi wa mukisa nti mbikola byonna. Obikola byonna. Kati kanjogere ku side yo nga producer ate tudde ku side ng'omuzanyi. Gwenga producer osubidde kino ekintu kigenda kuyamba kitya? Kuvuga motoka nnene. Ogenda kuvuga ku motoka ennene bukadde bina. Kati ng'omuzanyi twagala okutuwa endowooza yo ng'omuzanyi gw'osuubira kiri kitya? Omuzanyi kati ate neraba Hollywood. Weraba Hollywood. Kubanga kye bayita MTN. Bwe baleeta mobile money nga buli muntu kwalya kati. Gino nsuubirawo omuzanyi. Kama wange omuntu ayagadde okulaba okukuwagirako ku YoTV agenda kuba akola atya? Nze kati nkubiriza bantu nti kati omuntu obadde olema okumpagira olwa sente nnyingi ozzemu ebi wangi kubanga okwata 2,000 n'osasula ewiiki n'okwata omutwalo n'osasula omwezi. Filimu n'ogirabira ebi obanga ali mu kibanda kitegeeza mukisa munene nnyo ate ku mulabi. Kakati omuntu oyo ayagala okubanga akuwagira n'ebibiri bye akola atya? Simple kwata smartphone yo genda
bagita app Play Store agende ku Google Play Store yes nyigamu ekigambo kye bita yo TV yo TV yo ate nkwagadde ebintu omanyo bizza mu Luganda ne mu Luzungu kati kafune ka app ako ya osasulayo n'ondaba buli kika nga kitidde muki nga kitidde mu Paluwudu ate nkwagadde kale abalabi ba Wings TV ono omukulu magezi bwate bwabadde era bwasobodde okutugamba katweyongereyo n'omukulu ono sebo tusanyisa okulaba ku Wings TV maze banga nonga nkunoonya okyaleko ku Wings TV nga sikufuna naye ke nkufunye owedde amanya go gwani amanya nze Mugaya Faizo ago tegakyuka paka ku ntaana anze nsooka kwebaza Mukama Katonda nga yibatagwako byamagero nti n'ekyo yakituleetedde omanyi Uganda nsi ya mikisa kyovolaba ne musisi wajje eno tatulumba enkuba wejje eri bali omusana gubookya ate ffene enkuba n'ebimera ne bikola kakati pulogulaamu eyo eya MTN gye yeegase ne ayo okubanga batambuza waaka wange owa Mugaya nze okusinziira nga bwe ndaba nti tubadde tubonaabona naye kati ke kaseera nfune ne ku lubuto lindako ofuna olubuto olw'omukazi ofuna olubuto olw'ekisajja lwa ssente kuba ndaba zigenda kunkumukanga nnyanya kakati mbasaba abawagizi ba Mugaya Faizo abamulaba abamulaba abakyamulaba mpaka kwata essimu ye ya smartphone ogende mu Google Play Store onoonye akagambo bakayita yo TV kiri O ne TV TV kati wonyigako bwoti kajja kujja o downloading o subscribing ebika byonna ebya Mugaya byonna obanga wamugobera n'obwotalaba obukadde bu firimu ogenda kuba obusanga buyazanya nga akyali mu lubuto bonna gye buli omukulu Mugaya Faizo bwatu bakugambe just subscribe ku yo TV ate bw'obeera ne app eyo ojja kusobola okulaba firimu ze ojja kulaba ebintu ebyenjawulo ku firimu ez'enjawulo ba producer ab'enjawulo era katweyongereyo n'olugendo lwaffe lwe tuliko wano ku Paluwudu abalabi ba Wings TV njagala okubagamba ndi wano n'omukulu gwe simanyi mannya ge wabula amatuufu sigamanyi wabula nyina ge mannya aga firimu kati ku mulundi guno njagala agatugambe nkimanyi naawe ali eyo tomanyi mannya ge sebo amanya go gwani anze bagamanya bagamanyi babuulira amatuufu taata amanya nze Mwanje Steven kati ate abakuyita kabanana nawe balyagala that's nickname sebo yali firimu kyali ki yali firimu maverinyeri bagita kinanjo kya nkimizi kinanjo kya nkimizi bayimanyo aba bayina tekinjo kya kakati tata ku mukutu guno ogwa MTN oguvuddeyo okutuyamba nga ba film makers ba producers gosubidde nga gwe weraba wa maaso Uganda weddao omanyi Uganda ekula kukula kwa Uganda fe abantu fe tulina okukulira mu Uganda kati Uganda mu kukula kwa nafe tukuliramu app gyolaba yazze nti kakati ate yakerereza omuntu wa wansi negaggawaza omuntu kakati mwekyo kosa nusuzo bibiri buli movie abada jugula 1200 ababajiguza mujigula 1300 kadogenda kosa nusuzo bibiri olabe filmu ya Kabanana yonna gujagala just subscribe ogende ku Google Store tekamu yo TV subscribinga ononye binye bijjo kubaamu gwegwegala ko jonnonya mu magazine Ronald Mwanje Steven oba Kasejoni Bosco as a watu family out to S production fana tujakobera mu binonye yes abalabi ba Wings Steven njagala kubagamba omukulu ono ngabo omulabi akutegezeza just go ku Google Play Store o subscribing oba o downloading ne yo downloading yo TV osobola kubanga osobola okumuwagira ngato omuwa bibiri kubuli film movie gula bibiri tokula 12 yes kanuswebi bibiri byokka bibiri webitingo olaba yes tweyongera n'olugendo lwaffe nga bwe nkugambye nti tukyali na ba producers abenjawulo okuva mu Paluwudu mukulu amanya go gwani amanya gange bampita Basefu Abdallah CEO Self Films ngoli producer emirimu jojo najjo nagiteeka okubanga giri safe kwechi wavokola safe films yes, okay yes. Kati abalabi ba Wings TV obagamba ki okusinzira ku kyazze kakati abalabi ba Wings TV mubeere bagumu emirimu gyaffe naffe kati tutandise okufuna essuubi abantu bonna abadde tebatulinamu ssuubi kuba kati tubadde tutambula eyo ng'osanga producer mulamba atambula enfaanana ye bweti kati nga
enfaanana yaffe teyagalisa balala kukola ki sijja kujoininga bina Uganda balabe bafaanana kati tetulina bisikiriza naye kati yo TV bwe yazze buli kimu kigenda tambula nkwagadde kiri bwe kiti gw'omulabi waffe ayagala ebina Uganda ebiva mu Parlwood ayagala ebina Uganda ebya Safe Films ebyabakozi abalala bonna kwata simu yo smartphone mwami sebo sabonjazi yino wano kwata eno esimu ngeri bweti genda ku Google Play ngotaddeko data o downloading ka app ke bayita yo TV naddala ng'oli ku MTN downloading ka app ako subscribing emirimu gyonna egy'ebina Uganda ebirungi ojja kuba ogisangayo ku nnusu 2 byokka kintu kyangu nnyo ate kyalayisi batugondereza mu kubanga obadde osobola ogenda mu library ne bagikuguza 2,500 naye kati bw'oba downloadezika app kano tekikwetaagisa kumala budde ogenda mu library oba obudde tebuliiwo bakuggyako sente nyingi kwata bukwasi simu yo tekako data olabe ebina Uganda gye weetaaga byonna n'obulamu butambule. Yes, ate ekyo kye njagala okwongera okukutegeeza just yo TV okwata smartphone yo tweyongerayo mu lugendo lwaffe wali wano bannanga oba ono ye bamugambe nti kubanga taata nsanyusa okulaba amanya go gwani manya Iga Conrad Peter Peter abantu abamu balina erinnya lye basinga okukozesa omusika obasende omusika abalabi ba Wings TV tulina omusika wano bana ababadde boogera producer omwe agambye nti ba producer babadde bakuba empale ebiraka nga beeyiya bweyiya nga tebalaba waje bagenda omukutte bubi abadde ategeeza nti abantu balowooza ba producer baavu kyabadde ategeeza bano kati ndowooza gwe n'omukwata bubi naye ekituufu kiri nti producer buli gwolaba ne bwaba yakola ka filimu akasingayo kuba akampi producer aba musajja mugagga producer aba muntu mugezi producer aba wanjawulo mu nsi endala kitwala n'ebiseera bingi nnyo ku meetinga producer kubanga okwata miliyoni ezisukka 5 kushutinga ka filimu akatono ennyo bwe kati kintu kyamaanyi nnyo so ensi Uganda n'ensi ezituliraanye abategeera bye tukola muwanga ba producer ne ba actors ne ba actress ekitiibwa baguno omulimo gwa bay guno mulimo ensinga Nigeria revenue gwesinga kati collectinga ngojeka amafuta film industry mwe basinga okujja America the largest revenue collection status mwe bajja sente bajija mu Hollywood so kati Uganda nayo bwe yalabuse nga government yade ino kujotu okuyaya n'okulaba nti yegatta kuba ku bantu abali mu sente film making si kintu kya kuzanya naye mbebazanya abantu nti mutuwagira abantu mbade mutusupportinga genda ku simu yo genda ku laptop yo kwogenda okulabiranga emirimu gino kikyemba kubiriza tugende ku simu za MTN fenna Uganda yonna kuba MTN yesinga company esinga mu byamasimu ate kati ye company esazeewo kola omukago n'abasinga okuzanya filimu mu Uganda aba Parlwood so bwebanga MTN etulengedde nejja netuyayanira naawe ssebo nnyaba ali Sembabula ali Masaka aliwa nja kusaba at this moment genda mu simu yo genda mu Google Play Store bw'ogendayo teekamu yo TV bona kisaamu ennaku n'okuwubala ogenda kuba obisiibudde kubanga lino lyekkuŋŋaanyizo ly'abannabitone bonna Parlwood so kati mbasaba nebaza sponsor ow'amaanyi MTN akoze kino olw'okulokola ekitone ekibadde kigenda nga kidibagibwa abantu abatatulinamu tebakirabamu mugaso MTN nze kyembakakasa sente ze mugenda okufuna mu film industry mugenda kusigala nga mwejjusa ebbanga lye mutakolaganye naffe kubanga tulina following y'amaanyi otunulira aba producers bano abakoogerako nga buli muntu emabega w'ensingo yalina abantu nga 2,000 3 kati bwe tuna amaginga ne tugatta abantu abo
MTN sente zibase naffe zitusse ate ng'ate kirowoozeeko nti abantu abo bennyini wabaddewo abatannaba kugula MTN bagenda kugula mu bungi ate kati oyinza okubeera mu Uganda nga toguze layini ya MTN oba onaatulabira abantu mwenna okimanyi nti olwo abantu baba bagenda kusubwa firimu zaffe ze tubadde tukola nga bamu balowooza mbuno tukola byakujeregerera batujeregerera eyo ewange nassaawo etteeka omuntu omukulu yenna akwata essimu nga tolina layini ya MTN wangi tosobola kusula mu nju era nazigula zonna buli muntu alina layini ya MTN MTN yetegeera aba artist MTN yeri ku firimu z'abannayuganda MTN yeyamba abatalina mwasirizi ikampuni omuntu gy'olina okuyayaanira kati njagala okukugamba gwe muganda wange gwe mwannyinaze ali eyo nga tonnaba ku subscribinga oba nga tonnaba ku downloadinga app eno eyogerwako eya YoTV dukka misinde ku Google Play Store osobole okuba nga odownloadinga app yaffe osobole okuba nga osobola okusigala nga olaba firimu ze Uganda bw'obanga togiyina nkubuulira mazima kitegeeza nti togenda kuddamu kulaba ku firimu ya munnayuganda n'emu anti zisibuka wano mu Parwood Movies njagala okukugamba wano ku Wings TV tuba tukwagala nnyo era nga tubeera naawe webale kusubscribinga naffe ku Wings TV ate ka tweyongere mukuli mu nkola ya ba producers ab'enjawulo okuva mu Parwood abegattira wamu mu Parwood Movies njagala okubategeeza ndi wano ne producer omukyala asinga okuba omukyala akola firimu n'ogamba bannange ye bannange sente azijjawa amanya go gwani nyabo Namatovu Aisha kakati Namatovu Aisha firimu industry okusinziira ku kino ekyaze gwosuubira ogenda kugiraba weeraba wakati kati nze genda ganda bayo film industry geraga kati wakabi kasa tukwataganye ne MTN kyawedde dda kasita bagizi baffe bagenda ku simu zaabwe ne bagenda ku Google Play Store ne badownloadinga app yaffe ya YoTV channel kiba kiwedde firimu bagifuna butereevu buli wona wooba kati gwe mulabi wa Wings TV njagala okugamba nti gwe just go nga bwe nkugambye osobola okubanga tuli wano n'omukulu producer omubwati akyasinze okuba netama mu industry ya firimu wano akoze sente n'obwana bwazo ayodde sente alina gy'ayola sente gyemmanyi nga yayola akwatamu nkwate bwati abalala bakuba birakayenga amatama gagejja sente bwezigejja ensawo zigejja ebisero bya sente alina biyitirivu taata onampa ku sente leero oba tompe oyagala kunzisa bantu badota abalabi wa Wings TV amazima amatuufu omusajja ono ye yayola sebo amanya go gwani erinnya n'eddoboozi mpitibwa Kawesi Geoffrey okuva mu Big Boys sebo kakati wegatira nawe mu kiwayi kya Parwood Movies butereevu sebo kakati awe njagala okutegeerera gwe nga ali mu Parwood okuva lwayingira Parwood olabyewo enkyukakyuka ey'amaanyi oba nedda obadde otya nze n'obulamu bwange bwakyuka okuva lwe namanya Parwood nekkiza n'enzaala buli kimu kyakyuka saidi yange bwekyoba omanya nti ndi producer by the way ndi mwana mu Big Boys naye ate ndi producer nina emirimu egiri katale naye nga Parwood yenfudde omusajja kubanga Parwood yali tennajja nga teri amanyi nti waliwo producer gwe bayita Kawesi kali kenkugambye gwe omulabi wa Wings TV nti waliwo omusajja ono wemmanyi waayola ng'akwata bw'ati ayola kati buyooza anoga kati gwatannasiga abantu bagenda ne batugamba nti nno atasige n'okulya mbu talina wagenda kukungula katono akungula bw'osiga sere okungula sere katono yasiga firimu era agenda kukungula mu firimu kakati enkola eno olowooza kigenda kubeera kitya kugambye yo Parwood yatujjirira yamala egenda tumazaako embeera gye tubaddemu nga producer ebyaddala YoTV kasita yazze ate nga yegase ne MTN kikyoba oyagala ate okuyita mu kiba kifaanagana n'oli omuyimbi omu eyagala nti bw'osembera omukulu oba osemberedde Katonda kati bw'osembera MTN ng'ate oli ne YoTV kiba kiwedde bweno customer waffe omulungi kyegamba genda ku Google Play downloadinga amp eyo osubscribinge firimu gy'obadde olabira 2,000 oba 1,000 eyo biveeko siringi 1,000 ebyo nga weeyotera muliro oyo ye muganda wange ate ku mulundi guno bannange gwendeeta ate ye mulala tunula butunuzi olabe ani gwendeeta Salongo
Yes, omulabi wa Wings TV ku mulundi guno ndi wano ne taata wange omulungi eyansikiriza okuyingira mu film industry kubanga nayimiriranga nendaba firimu nga mpulira azoogerera zitabbira wali ne ngamba nyino kayingira ng'oluusi mbasiinaamu nnusu nenjiye engeri gye njirabamu nga njiyiriza bwe nti nenningiriza. So papa kampe mwaka akantu ako. Yes, okay, tugenda maaso Salongo Jingo akatandika butandisi anti wano tugenda maaso eno yo TV egenda kuba tukolera bulungi nnyo ate nga ne muganda nga wano Wings TV etambuza ekintu kula Paludu era tugenda kwa tuongera okukakasa nti ku mulundi guno twagala tugende mu maaso n'okulaga abantu ebibala ebiri mu ki ekiyitibwa yo TV ekiyitibwa MTN kubanga twazudde kubo ti mu firimu eno yaffe ezanyiddwa eya wano yokka yekyawadde enkizo abakyala ne bakola emirimu ne babeera nabo bazanya omanyi nti no firimu wano ng'ezanyiddwa omwana omukyala omukadde bonna bonna babagifunamu we twakizuula nti nekyo bwe kiri netugaa titugenda koma kuzoogerera tugenda kuzizanya tugenda kwekwata wamu n'abagenda mu maaso n'okutumbula ekintu kino era omukutu twebaza nnyo MTN okuba nti evuddeyo okulabika nti erwanirira abantu kuviira ddala ku wansi eno ku ground mpaka waggulu olw'ensonga nti MTN yazudde amakulu agali mu firimu kuba firimu kati nze nga katandika butandisi mbadde nzoogerera naye nakizudde nti ate zijjagasa nnyo munnayuganda munnange bwe mba nze nyigiddemu okuzizanya kuba kati nze ndi actor producer director kwega nkola ddala ebintu byonna bitwala ekintu mu maaso era nasanyuka nnyo nalaba nti abakyala benyigidde nnyo mu kintu kino efirimu eno yebimu ku bintu ebigenda mu maaso n'okutulaga nti abakyala bajja kufuna emirimu ate nga bakola kwegambanga n'ensengero okumanya abaana abakyala abalema bonna firimu eyaffe gye tuzanye eyaffe eba erina kyekola kyebayamba kati MTN eno eyina ebintu binnya byekoledde eggwanga tugyebaza eyise mu by'emizannyo byakera ne gyejjukira bulungi nnyo abafirimu abazanya firimu wano kati tuyina okulabika ntulagira ddala amanya ge tulina obwagazi bwe muyina eriffe tugende mu maaso nga tubasaba nti ku yo TV kwokka kwogenda okuba ng'ofunira buli kikwatagana ku Salongo Jingo katandika butandisi ekikwatagana firimu zenjogeredde zenzanya zentaddemu buli kimu kwogenda ozitegeerera kakati waliwo ku mukutu tuyita ku yo TV waliwo ge bayita VOD kwogenda ofunira firimu zaffe zonna zetulina gwatwagala video on demand VOD ojja kasanga ku yo TV kojja okasanga ka app kano nno okajja ku Google Play Store kokajja kayo TV n'okafuna bulungi nnyo kajja kuba kakulaga naye kasita ogenda ali VOD ogenda kakasa nti ya Uganda ekoledde ddala ekintu era nga omanya Paludu kwegamba okiwulira kitambula ddala nga wulira Hollywood it's international tugenda kuba gwali ebweru ali luddawa ogenda bugenzi ku nusu 2 zokka ng'ofuna omuntu ogwo weetaaga omuzannyi we yenna nga obadde ofuna barembo obadde ofuna baani kakati n'abazannyi bonna ojja kuba obafuna ebibakwatako firimu ze bafulumiza eziri mu kuba ezijja nakyo natwala tugende nasaako omukono Salongo ku lwa MTN nakye nalo yo omulabi wa Wings TV ku mulundi guno ndine omusajja akyasinza okuzanya action kukuba nkusamba nkulinnya yes anti nga bolaba kiki zimubeera kumpi tonkuba taata nsonyiwa mukama wange nenga ndine president wa Kowa Film Producers taata abantu babulire kumanya go ne wankubadde bagamanyi naye aba Wings TV bayinza okuba tebagamanyi abatagamanye yes amanya nze Rutakometone Kayanja the highest budget gangster yes omubwati nga ekitulese wano twagala okwongera okumanya ku nsonga ya MTN gwenga president wa Kowa Film Producers ba producers abegatira mu kiwayi kya Paludu abasala okwegatta ku mugendo ogutambula atenga gwagaliza ba producers okubanga bakulakulana olowooza enkola eno eyaze eya yo TV nga MTN egenda kuyita mweyo ba streaming films za zibenga zirabika osubidde egenda kutwala wa producer wa Uganda ekisookera ddala ffe tuliwo okusakira industry buli we tulengera ka opportunity akayinza otuyambako to making sure tuyingirayo ne tulaba nga tusakira
industry yaffe yonna nga sesakidde nga nze Lutaako Metone Kayanja oba nga omuntu Sekinomu wabula nga tusakira industry fenna so kati program ene yazzeewo ya MTN neyo TV I think it is a very big platform yetubadde twetaaga oba bannayuganda kyabadde balindirira kubanga firimu zaffe bazeetaaga oziraba abali ku DVD bazaagala n'abali ku online naye ekyennaku nti abantu bangi batadde firimu zaffe ku online naye nga ffe bannannyini baazo tetuzifunamu so eba avenue emu nga ebe ekatingibwako off kyovola bagamba abakozi ba firimu abamu badde bakyali baavu nga tetunafuna ku sente zimala kubanga tufunira sente ate bazifunamu so kati yo TV bwebanga evuddeyo kolagana wamu naffe ne MTN okubanga esobola okulaga firimu zaffe ate ku kasente akasembayo okuba akatono kubanga imagine watching a full movie ku nusu 2 Osegeera kubanga naye tuba ebiseera biringa ba jingo tukyagenda mu bibanda bwe tuti twali tusasula firimu 2 nusu 5 edda nga tuwagenda ku mukibanda mbijjukidde bulungi nga nalaba bijja jingo naye kakati saawa zino kituuse nti just nusu 2 ogenda ku simu yo no subscribinga ku yo TV noba ng'osobola ba ekinauganda kyonna kyoba weetaaze kakati mu nkola eno singa omuntu kati nga for example firimu zo zoyogeddeko ng'abantu babadde bazikozesa ne baziteeka ku UTV okyasobola okwongera okuziteeka ku yo TV oba ogenda kuzireka eri abo bonna ade bazikozesa badde bazikozesa mu bumenyi bw'amateeka kubanga mbasukwadde right ku firimu yange ogiteke online kiba kitegeeza nawe toyina nsonga lwaki onsasula naye nga ate wandibadde n'ensonga lwaki olina okunsasula kuba content wange naye bwe nfuna ye atansasula lwaki ate gwe osigala okyamukozesa ng'ate waliwo olwedde agenda okumpa ku sente kati muteeseteese enkola ki okubanga abantu bali abadde bakozesa firimu zaffe mu bumenyi bw'amateeka tugenda kukola tutya okusobola okuzibajjako okubanga tuddamu ne tubanga tusobola okuziteeka mu streamline era nga eyagala okwefaananyiriza kubanga era nawali abantu abamu badde bazikozesa nga akozeseera ku simu ye nga kwalabira naye ate nga gwe nannyini firimu tofunamu ekyo kyangu nnyo oyinza okubuuza gavumenti ekoze etya okukwata omubbi so kati nange nja kubuuza nti bw'oba obadde okozesa ekikyo ate nze nannyini wakyo nenvaayo neŋŋamba nti ekyo badde okikozesa mu bukyamu olowooza ki ekiyinza omubbi agenda kudduka misinde si kyenjogedde wabula buli muntu adde akozesa content nga siwe ekinaddala just weetereze kubanga omufunyemu ekimala omufunyemu ekimala teffe bannannyini baayo nga tetufunamu so yeetereze bwetereze mulabi wa Wings TV njagala okugamba gwe wenna ng'oli eyo ng'oli mukozesa content ataliwo njagala okugamba mukwano ekintu kyokola si kirungi nga bw'owulidde ebigambo okuva mu mukulu pulezidenti wa Kowa Film Producers okwagala okwebaza abantu abo abatali waka abantu abalabye ennyo firimu zaffe wadde bo bamanyi bawagira ffe directly naye nga badde baziraba so kyembadde mbasaba channel yonna ebevuddeyo nga bwe tugambye katugenda kukolagana na MTN ne yo TV mukwate subscription zammwe zonna muzitwale ku yo TV mulabe firimu zaffe kubanga awo wennyini ogenda kuba olaba nga nange nanyini waazo nkola ki luli babadde bakuwagira naye bo nga bamanyi nfunamu so abalabi baffe abalungi abatutte ebbanga nga mutuwagira bambi tubasaba please mukyuse subscription zammwe omanyi oluzungu si lwangu kyekinjo ate si lwange engeri gye siri muzungu mukyuse subscription zammwe muzikwate muzizze eno bannange gye twogedde ne tubategeeza okuyita wano ku TV yaffe bamwagala and we love you so much so you so beautiful mutudhimbisa kyovola buli lunaku ffe twewaayo kubakolera buli kipya era tugenda kubanga tukibawa otherwise I love you so much Wings TV nayo mwongere mu subscribing mutugoberere mwebale nnyo mwebale ddala we love you all ebipya bingi abalabi oyo wateke nabagambye teke jebaleko sebo sebo jebaleko sebo nabagambye luno olugendo lwe tulimu olw'aba producer ba Paulwood mujja kukakasa nti nno ekintu si kya muniino kati ku mulundi guno tuli wano n'omusajja nze nti okwogera amanya ge sebo amanya go gwani
Amanya ze Eskasile district. Iye? Ate nze nga nyine eddala lyemmanyi. Eddala lyomanyi lya district. Kati ate erya Bosco Kataala wa City. Ero nalyo osobola odimpita kuba olede lyantuumibwa. Kakati mu nsonga eno eyazze eya YOTV MTN ng'evuddeyo okuwagira ba producers ba firimu mu Uganda, okirowoozaako kiggwe nga ggwe producer? Mpozi njasooka ne baze abaganda bange aba MTN olw'okuvaayo ne bategeera ekintu kino n'okutudduukirira okuba nti balaba nti tusobola okuba nga tuyambibwa okulaba nti tusobola otutumula ebitone byaffe bambi ab'MTN tweyanzeege. Ensonga eyo nkulu nnyo kuba kigenda kuyambira ddala ebitundu bya mirundi ebiri. Ffe abakozi ba movies abazannyi kigenda kuyamba n'abalabi. Kuba kati ogera kwesanga nga firimu ebadde ku 15,000, 13,000, 12,000 omuntu agera kuba agirabira ku siringi mmeka? 2. Siringi 2. Lindako ebibiri bino bye tukwata tugenda kuba tubisasulira ku simu yange oba nja kusanga owa MTN gwensanze mu w'ebibiri nze ndabe firimu. Weewaawo ebibiri bino ojja ku simu yo ojja kubeerako n'essente ku akawunti ngera bw'okimanyi nti tuteekako ssente ku masimu. Kakati ku akawunti yo kujja okujja ebibiri osobola okugula ki? Osobola okuba nti firimu eyo oba osobola okugiraba. Subscription omanyi oluzungu lugira. Toli muzungu. Subscription ekyo oluvannyuma ojja kuba olaba firimu yange. Era nange nina firimu nnyingi zekoze. Zimanyi waliwo eno gye bayita Story ya Luka. Si Luka. Story ya Bosco Kataala. Eyo firimu eyo gwatannaba kugiraba nze nkulayirira duka buddusi misinde genda ku Google Play Store nonya ekigambo ekiwandiikiddwa YOTV bw'omala okukiteekamu no downloadinga app eyo n'ogiteeka ku simu yo no subscribinga n'ofuuka subscription emu bweti n'obeera nga ogenda kuba ng'olaba firimu eyo The Untold Story of Bosco Kataala. Eyo firimu baba nze nkubuulira omuyiiya n'omuwulutanyi wangi firimu zinnyingi zeekoze omuyiiya n'omuwulutanyi. Kakati gwenga producer kati weerabawa oluvannyuma lw'okukwatagana ne MTN okuba nti tugenda kutambuza programu eno kati essaawa zino maze okulaba nti industry emaze okukula ekuze era ojja kwesanga nga tuyambidde ddala abantu bangi ababadde tebalina mirimu naddala mu industry yaffe bajja kusanga nga batandise okufuna emirimu. Ababadde bakaaba obwavu ojja kwesanga nga batandise okuba nga bafuna kasente. Kati by the way ensonga eno nkulu nnyo bambi tweyanzeege banaffe ab'MTN. Yes, abakulu ab'MTN twagala okwongera okwebaza nga film industry mu Uganda twagala okwongera okwebaza nnyo MTN. Mwebale kuvaayo ne musitukira wamu okulaba nga mututumula ebitone byaffe. Abalabi ba Wings TV njagala okubagamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mutulaba ate nammwe abatannaba ku subscribinga naffe njagala okubategeeza nti bw'ogenda ku YouTube nyiga kagambo subscribe bw'okanyigako kajja kuleetera akade ku mabbali bwe kakuleetera akade n'akade kanyigeeko ate bw'omala okunyiga ku kade kakuleetera ebigambo eby'enjawulo nyiga wali akagambo all bw'onyiga kagambo all ojja kubanga ofuna notification buli kaseera singa tuba tulina ekintu kye twongeddeyo ojja kusigala nga osobola okutufollowinga ng'otambula wamu naffe. Njagala okukugamba nti wano ku Wings TV tugamba biwawaatiro tubuuka. Let's fly and shine. Njagala okugamba awo babayi antata sigadde Sesimba Tadeo Roni n'omukulu gwembadde naye asembyeyo Kasirye Dist Bosco Kataala wa City.